underground tunnels and basements, but they sure know how Pearl to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pearl FM. Ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Pearl FM ekkula eri omuntu wa bulijjo wabula nnyo okuleka nti otumbudde ogenda kukkiriza tusimbule. Katusimbule nga tugenda munda mu ggwanga eryetebwa erya Islamic Republic of Iran ngenda kusooka kukubuulira nga sinaba kudda ku nfo Ayatollah omukulembeze eggwanga eryo mwayinza okuba nga yeekwese wabula amawulire ge tugenda maaso n'okulabika nti tufuna batugambye nti eggwanga etibwa erya Iran bibadde bifaananyi bya satellite bitegeezezza oba ebifaananyi bya satellite ebivuddeyo batwaze nti emu ku nuclear facilities z'eggwanga erya Iran waliwo analysis ekoleddwa ku bifaananyi bya satellite ne batugamba nti ku nuclear sites ez'omusajja omu Iran waliwo ogenda maaso n'oleka nti Iran fortifying underground complex near one of its nuclear facilities okusinziira ku mawulire nga bwetugenda maaso n'okeka ntugafuna mu kaseera kano ak'obunkenke nga America alabika nga ayagala okulumba eggwanga eryo eryetibwa erya Islamic Republic of Iran. Ebifaananyi ebigenze maaso n'okeka nti byekenneenyezeddwa aba Institute for Science and International Security ISIS kitongole kisinzira munda mu ggwanga eryetibwa erya America bategeezezza ne bagamba nti waliwo ttano emiryango egiyingira mu ttano oba wansi mu mikwesese egigenze maaso n'olabika nti obaolyawo Abairani baginywezezza bayiyeewo katugambe nti enkokoto bagisibye omulyango ogumu kuguyingira mu ttano olusozi baluyita Mount Kolanga Gazila. Irani olusozi baluyita Kolanga Gazila, olusi baluyita Pikikase oba Pikase olusozi olwo Kolanga Gazila oba Pikasie lusozi. Kati bagambye nti waliwo ttano eyingiraawo bagenza okwetegereza nga Irani alina byazimbyewo, ayina byasibye enkokota asibye emitayimbwa biri awo bifaananyi bya satellite. Kati ba expert okuva mu kitongole kino kyenkubuulidde, ba expert okuva mu Institute for Science and International Security ISIS bategeezezza okusinziira ku ebyo ebigenze maaso n'okuleka nti birengeddwa. Bagambye nti facility eno may be designed to protect Iran's uranium enrichment activities. Kigamba okuba nti abasajja abayitibwa aba Iran wano mu lusozi luno Mount Kolanga Gazila bateekwa okuba nga bayina kyebakukulidde wansi oba nga bayina uranium enrichment activities ezigenda maaso oba nga waliwo key equipment nga bayinawo ekyokulwanyisa. Bifaananyi bagambye nti bakulaga nga Abairani bayina kyebakula ku ttano era mu lusozi. Kati tekinnaba kumanyika oba kirya nuclear nenge bifaananyi birabiddwa. Waliwo olusozi baluwummugulamu nate ttano mu kwesesegwa amaanyi ddala. Kakati Irani nti balina bye bagenda maaso n'okuba nti obulya bakolawo era nga kigema okuba nti wayinza okuba waliyo uranium ebintu ebigenda maaso n'okuba nti obaolyawo abitambula akadde kano. Iran ebbanga lyonna bagenda maaso n'okulabika nti balumiriza bagamba nti bo tebalina ngeri yonna gye bagenda maaso n'okuba nti balowooza ku kyokkola ebyokwanisa bikozesa amaanyi aga nuclear. Bagamba nti tetulina nteekateeka yakola byakulwanyisa nga bikozesa amaanyi aga nuclear. Byonna byetukola bigendereddwamu kulabika nti biyamba ba civilian bantu baffe, ffe tetulina kirala kyonna, just twagala kweyambayamba naye nga bali ku 60%. Bagamba nti eggwanga lyokka talina nuclear naye nga lisobodde okwenrichinga uranium n'atuuka ku bitundu 6 enough okukola bomu eza nuclear eziwera ddala 10. Iran egamba nti it is only for civilian purposes. Olusozi luno si zimu ku locations ez'eggwanga lya Iran ezaakubwa Isirayiri ne America
mu Juni w'omwaka oguwedde. But Natanz nuclear facility eri mu kilometers nga 2 ye mayiro emu n'obutundu 24 mu mambuka g'ekitundu ekyakubwa. Kitegeeza nti luno olusozi teruli wala ne Natanz. Iran esobola bulungi okubanga wano bayitawo buyisi wansi ne batambula mu ttano paka okutuuka ku nuclear site. Iran akukusaaki gwanga lya nsozi liitibwa Iran. Gwanga lya nsozi era nga kigamba okuba nti ebyokwanisa ebisinga bye bayina babikukulira wansi ampuliriza mu nsozi. Iran emizinga bagitereka nti wansi mu nsozi. Ebifaananyi bya satellite ebyakubiddwa okuva nga ennaku z'omwezi 10 February gwe mwezi guno gwennyini gwe tuli mu nnaku nga ziizo 3 emabega biraga nti concrete enkokota eri wano gye balengedde mpya. Baasibye enkokoto nga ekyali mpya. Kati okutya we kuli oba awavudde amawulire n'okuteebereza nti ekifo kino oba olusozi luli mu kilomita 2 zokka okuva ku nfu gye baakuba. Kakati tunnaba kutegeera bulungi kiki ddala ekigenda maaso wano naye nga embeera bwetyo bweri. Embeera bwetyo bweri. Iran tetumanyi kiki bagenda maaso nokuba nti boolyawo bakola. Kakati ku ttano endala bagenda maaso n'okuleka nti bakulaga nate olwazi n'ettaka. Waliwo olwazi n'ettaka ebyagenze maaso n'okuleka nti byasimuddwa ne bidda ku mabbali. Bakulaga olwazi n'ettaka ku lusozi olulala. Ekitundu ekirala eky'olusozi waliwo olwazi n'ettaka nga byasimuddwa okuva wansi mu kitole ne biteekebwa emabbali. Kakati ne bakulaga nti ate era waliwo a new concrete structure nearby gye bazimbye. Guyinza okubanga mulyango tetomanyi. Kati ba expert bagamba nti engeri enkyukakyuka zino zirengeddwa ku lusozi luno bayinza okuba nga bagezaako okunyweza tunnels zino entrances singa wabeerawo obuzibu. And maybe nga balinda ekiyinza okugenda maaso n'okuba nti oba oliawo akiddako akaseera kano. Kakati era bagambye nti waliwo heavy construction machinery ne material wano ebyuma bye balengerayo ne material gwe balengera. Kitegeeza nti byonna bipya. Bwe kiba nga kifo kipya tekiri operational yet kibadde kina ndi kiteekwa okuba nga kinaba kutandika kukola. Bayiraani batereka ki bakweka ki kubanga mu byonna bigenda maaso n'okuba nti bitambula. Abayiraani babukula okamala byonna ebyogerebwa eggwanga ettibwa erya Amerika okubakuba ne Isirayiri balabika nga abatatidde. Beesiga ki teryamanyi nekigamu kuba nti ebimu ku byebasinga okwesiga babikukulira wansi mu ttaka. Abayiraani nga bakimanyi nti bisobola okubeera targeted by America. Kati satellite images era zigenda maaso n'okuba nti ziraga repair work balina we balongoosa. Era nga bagamba nti wano okulirana Natanz waliwo repair ebadde egenda maaso n'okuleka nti ekolebwa. Natanz baakubawo. Abayiraani bali mu kukola repair ku Natanz nuclear site. Abayiraani bali mu kukola repair ku Isfahan nuclear complex. Kilometers 125 mu mambuka mu wiiki nga ziizo eziyise. Ekibuuzo ekinene nti Amerika bw'abanga egenda maaso n'okuba nti akuba wano. Natanz baakubawo. Isfahan abasajja bayitibwa Amerika bakubawo. Iran atereeza ki? Enfeenu bwebanga ddala baagikubira ddala Iran yandibadde atereeza ki? Kakati ku Isfahan emiryango gyonna egiyingira mu ttano girabika okuba nga giri sealed off. Baagijuza ettaka. Balese ettaka ne bajjuzaawo okusinza ku bifaananyi era ebya satellite. Bajjuzaawo ettaka. Tekimanyiddwa lwaki baleese ettaka ekkya. Bagenda maaso n'okuba nti munnange baliteekaawo. Kyokka tutegedde nti waliwo ruufu empya gye baazimbyeko abasajja bayitibwa Bayiraani. Waliwo ruufu empya gye baazimbyeko. Ekizimbe kino kyazimbibwa Isirayiri. Kyazimbye mu nnaku nga ziizo eziyise oba mu wiikisi nga ziizo eziyise. Isirayiri yakirumba. Era kigamu kuba nti kimu ku byali bigenda mu maaso n'okuba nti bikozesebwa abasajja bayitibwa Abayiraani wakati mu kwenriching uranium. Ekizimbe ekyo baakikuba
akadde kano kennyini okusinza ku bifaananyi bya satellite bazzeemu ne bakizimba weekiri bazzeemu ne bakizimba weekiri kati above ground bw'ogenda ku Natanz nuclear facility era bakulaga nti biri ebyayonoonebwa bazzeemu ne bazimba Iran emputtu gye balina n'owemmindi asena babagamba nti temuddamu kola nuclear temuddamu kubaako kye mukola bakola bwe bazzeemu Isfahan waliwo ekigenda maaso Natanz waliwo ekigenda maaso olusozi luli lwengende lwayita Kolanga era waliwo ekigenda mu maaso akadde kano kennyini tekinnaba kumanyika aba Iran lwaki facilities zino zikyagenda maaso n'okuba nti zikozesebwa newankubadde nga zaakubwa Iran amawulire gaagenda maaso n'okuba nti gategeeza nti ezimu ku nfu ezaalumbibwa ku mulundi ogwo zaagenda maaso n'okwonoonebwa wabula nga zonna tezaggwawo Amerika n'addamu n'akigumiza n'agamba nti kituufu ezisinga baazikuba naye nga tezaagenda maaso n'okuba nti zisaanirawo ddala kyokka era amawulire ama ne gategeeza nti Iran newankubadde nga enfu zino baali bazikozesa wabula nti baasobola bulungi okweka uranium waabwe kilogramuz 400 bazirina enfo zaakubwa wabula uranium bamuyina ate ng'ali enriched basobola okumukolamu bomu eza nuclear eziwulirira ddala 10 singa babeera baagadde era nga n'emboozi eriwo essaawa eno ne mu negotiations ezibale zigenda maaso okuteeseganya discussions muyonna mu kibuga ekiyitibwa Muscat mu ggwanga lya Oman abasajja bayitibwa Abaisirairi n'Abamerika bapushinga okulaba nti Iran tabaako kirina kyagenda maaso nekuddamu obaoliawo okukola kakati amawulire amala getuyina ne bagamba nti gaali ga suggestion yaleetebwa Amerika okulaba nti Iran akkirize aweeyo uranium oyo then bagende maaso n'okulangira nti babajjako natti ezimu ku ezo babadde batubiddemu okumala ebbanga akadde kano kati amawulire amanene gali nti ku nuclear sites eziwerako eza Iran ne ku nfu mpuliriza ez'ensozi Iran gyateeberezebwa okuteeka nate emizinga egy'omutawaana Iran gyateeberezebwa nate okwagala okukolera nuclear waliwo ebigenda maaso abaira ne baleka nga bakukuta bayina nate okuzimba okujja kubagenda maaso nokuleka nti bazimba okusinziira nate ku bifaananyi ebya satellite ebigenze maaso n'okulabika nti birengeddwako akadde kano America versus Iran versus Israeli. Okay. Kati ngenda okubuulira enfo eteeberezebwa okubanga omukulembeze wa Iran Ayatollah Ali Khamenei mwali takyalabwako ennaku zino n'ekigambo kuba nti alina enfo mu yeekwese ekigambo kuba nti alina enfo mu yeekwese omukulembeze eggwanga nate erya Iran bannafa banajja era Islamic